banne bonna be babatakati ffe kye twafunye twakifunye kyawedde toddamu kukola video ng'oyogera ku ssanya obanga okomentinga ku message yonna gy'abafulumiza please nkwegayiridde bw'oba oyagala Kyagulanyi bw'oba oyagala national platform bw'oba oyagala people power nkwegayiridde toddamu kusaasaanya information ekwatagana ku ssanya Mujahideen ne gurupu ye eyo katugiyita finito yawedde buli kyagala kyonna bakyogere nga bakyagala kuba kati kitutwala mu kirasi gye tubadde twagala kugendayo buli kimaleke bakole kye baagala ngenda kusaba temuddamu kupostinga kusharinga ne bwayogera ebifaana bitya ekinyusi kya video esatu ze yasooka okukola zaatumala bulungi nnyo kye twali twagala ebisigadde it's none of our business byonna yakola from today onwards it's none of our business amazima twagategedde temuddamu gwe bloga oba gwatalina content ng'oli comrade oli waddemu okuwumuzamu essimu ne data n'omutereka notaddamu okukola bintu bitagasa kati gyafuuse diversion nkiddamu gwe comrade batolina content nkusaba owumuzeko essimu y'ennaku eziwera nga toyogedde ku nsonga za ssanya kuba kati yafuuse diversion takyatugasa kyetwatumwagalamu kyawedde please nkusaba oba oyagala national platform oyagala people power oyagala omukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu nkwegayirire toddamu kupostinga kwogera kukomentinga ku ssanya Mujahideen ne banne waleke kyetwayagala twakifuna kyetwagaliza embazi twakifuna kati tetukyalina bye twetaagamu bo buli kimu twakifuna mwe balimu balire ddala kekabadde akalowoozo kaalyo nti oguggwa ng'okuwemboza kaweddaako katugende ku Kigulano kye ekigulano gikyaliro kiweereza bannayuganda mwenna nga sawudde mu kibiina kikiwagira ng'oli munnayuganda ekigulano gikyaliro nkikuweereza okiwulirize bulungi kikukke mu mutwe era ngenda kijja mu lugero oba mu lufumo olugamba nti nkwatiraako tebufuuka bumbula nkwatiraako tebufuuka buki bumbula wenzije ekigulano gikyaleero lwaki nkugamba nkwatiraako tebufuuka bumbula nazzi kuno musemateeko muwandiike mu ggwanga lya Uganda kigikakatako gavumenti okusomesa bannayuganda ssemateeka n'okubasomesa bikwata ku ggwanga lyabwe okuva mu masomero ku university ne mu comment nga bakozesa radio ne TV n'abakulembeze ab'enjawulo ekyo baakituggyako ne tuluzinga hope ne tuluzinga direction tuvula nti bikolwa mu Uganda tebikwatagana na ssemateeka kati ngenda kutegeeza olwali otegeere bulungi nnyo munkwatiraako tebufuuka bumbula njala kutegeeza mu ggwanga lya Uganda buli munnayuganda yenna azaalibwamu buli munnayuganda eggwanga liryo obuvunaanyizibwa kyenkanyi ku buli munnayuganda yenna alyo gw'oyita omukulembeze oyo mukozi wo emirundi 100 ku 100 mukozi wo kuba gwe wamuwa support ogenda mu ofiisi eyo Museveni si ye gavumenti Museveni si ye mateeka Museveni si ye constitution Museveni muntu nga ggwe musajja alina ebikufuula omusajja naawe oli musajja olina ebikufuula omusajja era byayogera naawe osobola okubyogera ekyenjawulo ekiriwo nti ye ajja n'abasaba obuyinza ne mubuddiza emyaka 10 emyaka 5 bwe gigwako n'ajja n'akomawo nja nasooka kubuuza bwabanga Museveni gwe mutwala nti nannyini nsi ye mateeka ye buli kimu lwaki buli myaka 5 ategeka okulonda kubanga akimanyi obuyinza si bubwe obuyinza bwa bannayuganda bajja nabo basaba ne muddamu ne mulonda n'ababba nabafugisa emmundu kati ndi wano okutegeeza muganda wange nkwatiraako tebufuuka bumbula lwaki ndi wano okutegeeza bannayuganda mwenna nti ensi Uganda yaffe so si ya Museveni y'ensonga lwaki oluvannyuma lw'emyaka 5 bateekawo okulonda nga bazze okusaba mmwe bannayuganda obuyinza kubanga bo bannanyini buyinza singa obuyinza n'ensi yali ya Museveni singa tateekawo okulonda yandibadde ensi yagitwanaga kati ensi yange ngera kusaba nti engeri gy'akoma okumulonda obanga asaba obululu bwammwe kitegeeza obuyinza buli mu ggwe era nnyongera okujjukiza nti ekigambo kye bayita gavumenti yeggwe yenze ye n'oli awuliriza essaawa zino kye bayita gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu mu kitundu we bali okutambuza ebyo ebiyamba abantu nga bakozesa ssente z'omuwa omusolo eyo gye bayita gavumenti towuliramu kigambo kye bayita Museveni towuliramu kigambo kye bayita constitution gavumenti bantu eri abantu ku lw'abantu era abantu abalondebwa okubeera mu ofiisi ezo ezikolerera abantu okitegedde bulungi nnyo kati Museveni si ye Uganda Museveni si ye constitution Museveni si ye mateeka kyova olaba nti bateekawo okulonda oluvannyuma myaka 5 ajje abasaba obuyinza mu bannanyini buyinza mukitegedde bulungi kati gwe munnayuganda ali eyo njala kugamba buli babba ssente z'omuwa omusolo bababbye ggwe buli batakola luguudo bababbye ggwe buli batta omuntu babasse muganda wo babasse muwa musolo njala kutegeeza olunaku lwe mulizuukuka ne mutegeera nti ensi yammwe mujja kutegeera obuyinza bwe mulina nga ne muntu tesobola kukola kintu kyonna wali kye baga nti bajja kutwala bwe gisimufungize njala kutegeeza nti gavumenti yeggwe si Museveni talina maanyi Museveni ne famire tebasuka abantu 20
abatutuddeko abatufutubaddeko ababasente abatutta ngera kugamba onaku lwaliro nti genda downloading constitution ya Uganda osoma obuyinza bwo omanye nti ensi yo tosobola kufuuka mu Kenya, tosobola kufuuka mu Rwanda, tosobola kufuuka mu Tanzania, tosobola kufuuka mu Ngereza, tosobola kufuuka mu America. Osigala oli munna Uganda. Yensonga lwaki ne passport ina ya Uganda nendaga muntu ina ya Uganda kati zuku kateri agenda kutegeza nti Uganda yo kikibadde ekigula lugi mugira mwebaka bwe muli zukuka muli tuwulira n'ekigula lugi kiwadde. Kaso kempise okana ngai musuggestinga tutandike na sentinel jesawa ku lwokusatu tutandikire ku nsonga ezoocha kuba mwagala ensonga ezoocha musuggestinga nga bwe mbayisawo kano ngira message 10 tutandikire ku sentinel tutandikire ku information eri jeno. Alright, olwaliro mulabe ku mitimbagano egisinga obungi nga bagamba nti Daily Drinking General ayimiriza ebikolo bye byaddakola ku mutimbagano gwa X oba Twitter ku bigambo byabadde awandikako nti aconcentrating ku mirimu gye egy'okufera amagye. Gano tegabadde maanyige okujjayo oba okudelitinga ebintu byonna byadde ayogera no. Ye kennyini nga bwe nabagamba nti Sarah Cow and educated cow bano tebamanya nti baakuza nte era baayosa nte. Wattu omwana ono alina abantu basatu abadde bakolagana abadde bakola ku mutimbagano gwe. Ye yasooka ne kuddako kojjawe Andrew Mwenda ne kusembyayo Barambaruga Hale ebadde baddukanya omutimbagano guno. Era ng'oyagala okutegeera bw'ogoberera okuva lwe yatandika n'okutuuka olwaleero ogenda okulaba empandiika ensengeka ey'ebigambo ng'ejja eyawukana kibayita grammar organization oba grammar organizing ng'ejja eyawukana. Abadde bamugoberera obulungi mbagambye omutimbagano gubadde gukulemberwa ye olumu awandiika olumu kojjawe Andrew Mwenda olumu Barambaruga Hale nga bakontrolinga omutimbagano ogwo. Era bamanya kuwandika oluzungu kituyita grammar nti mubadde mujja mwegenza nga waliwo olumu lwawandika mugatuba yawandiise oba siye nenga kiva ku mutimbagano kuba kiri manya ge n'ekifaananyi kiki. So mutegedde bulungi nnyo nti tegabadde maanyi ge gabadde maanyi ki. Abadde ajja ayogera ebigambo bingi ng'ate ebigambo bino byayogera babikolera ddala mu nkola eya bulijjo. Kino ne kireka amagulu beeru nga beebuuza omuvubuka ono ategeera bulungi nnyo okuexposinga kitaawe n'okusinziira amabaluwa ne misango gye baggula ku International Criminal Court ne mu International Court of Justice ezirinayo. Lwaki omuvubuka ono agezaako nnyo okubanga ategeeza ensi nti ebikolo bino bibadde babikola. Kati Museveni ekyasabye omukuba enkikwe omwana okwe kuwandika n'agamba nti ngenda kunoonya Kyagulanyi Ssentamu mukwate musaleko omutwe ate nga wadde possibilities tebatongerako security alerts nga baagala mutta yennyini muhoozi nga yamwetekerere kojjawe ne famire ye. Kino kyaleese pressure amasimu emails ezawandiikiddwa yose zimugamba nti nga nabo gisimufungize tegeeza mutabani wo nti yandyekolera akabazi ku ggulu ng'omuntu ekiyinza okuviirako ku myaka gyo okufuna pressure n'okubwa n'ofa ng'obudde bukyali ate nga bamutegeezaako dda nti ne bw'onoowunzika endiga n'ogifuuwa omulere emanju waayo tosobola kufuga ggwanga Uganda nekimunyiiza nnyo. Kati pressure ya modelitingisizayo ebintu ebyo naye nabagamba ajja kudda very soon. Kati ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Kati muganda wange gwali eyo ng'oyagala okutegeera sinnakuba bulango munansonyiwa sinnakuba bulango kale kamala okuyisawo nti oba obulango. Ng'oyagala okutegeera nti Museveni wali ali ku pressure mwenna abaali bavuzeeko emmotoka oba baali bavuzeeko akagaali kamaanyi ga kifuba bwe kaggwamu omukka tekaddamu kutambula. Emmotoka bwe kuba shock oba muyita shock absorber teddamu kubalansa egw'olubege. Kati Museveni yatuga nti wa myaka ati tubaga nti ali mu 92 ngenda bazanyira ka video kano nga nkajjemu eddoboozi mwakalabye dda. Omusajja ono already bamupimpinga n'omukuba eddagala erimu forcing okutambula mulaba nga mulamu kumbe si mulamu musajja mulwadde nnyo. Essayidi lyeno bwe tubagamba nti omusajja atandise okuparalyzinga bamuforcinga kati ekimutambuza nga agudde olubege bw'ati. Ka video kano mwakale mulyoke muteekemu omulyo muteekemu pressure omusajja neetiro mukuba kaako mwakale bulungi nnyo atambula agudde olubege. Atambula agudde olubege eky'okusooka buzoba zombiri zikubye. Omulaba atambula agudde olubege. Ono agenze tabamalira budde. Oyo agenze. Agudde olubege emmotoka egudde olubege oyo agenze awedde. Kati ekibatta kyekyo. Mbadde mbasaba musuggestinge tutandike Central Bank wali ababbi tutandike ne information eri jeno. Njagala abantu batano tutandike mwanguwe. Suggestion tutandike ne Central Bank. Mwanguwe tulina butono.
njara mu suggesting tutandike ne sente bank baje batusembyayo munzire mu tutandike ne Centenary Bank oba tusembye Centenary Bank ubundi tulina butono tulina 2 hours consecutively 2 hours Margaret Nanyonga tutandike ne Centenary Bank ajena information mwawukanye tutandike ne bank later njara abantu batano nga bakwatagana njara tutandike na ki general information banga mitandike general information all right general information ewangude Centenary Bank tugenda kudda mu part 2 kesembe ko atandike general information all right general information katandike ndoza kansoke kubo bulango buno mbona asonyiwa soke kubo bulango buno bulango buli bubiri bokka tugende maaso alright bana Uganda mwenna abwangalya mu bwakabaka bw'Abongereza abegatiza mu kibiina kya National Platform Akome People Power bategeeza nti jakuwa kwekarakasa nga enaku z'omwezi 17 mwezi oguluberebere 2025 ku saa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 address ejja kubeera 3 Mobile Smith Square London SW1P 3EU nga mugenda kwekarakasa okuba kiyinza okubeerayo olukungaana oluva mu European Union ne Great Britain ne Ireland nga mwagala bategeeza ensonga ezi mu Uganda ez'okutulugunya n'okutta abantu saako n'okubba amafuta mu Uganda so enaku z'omwezi 17 babategeezezza mwenna abaagala okumanya ensonga eyo akalanga kasembayo gomuna Uganda yenna anyumirwa evoko n'abayimbi abatalinaamu maloboozi gakwakwaya mu bulago bwabwe twagala okutegeeza nti komredi munaffe ate nga munankyukakyuka muna Uganda amanyikiddwa nga Mansoul oba gwemumanyi nga King Saha akuleetedde concert ye jagenda okuba ku z'omwezi 24 omwezi oguluberebere mwaka 2025 nga agitegekedde mu Cricket Oval akutegeeza nti King Saha live concert Friday 24th January 2025 at Lugogo Cricket Oval, then Saturday 25th January Kasana Luwero okuyingira mutwalo gumu ku Sunday nga 26 ku Maria Flow Emasaka emitwalo 2 nakugamba nti Lugogo okuyingira tiketi esoka silver mutwala 3 eddaku ya mitwalo 5 gold emeza mitwalo 5 emeza yakakadde okumanya bisingawo okufuna reservation ojja kuba ku simu zino wamanga reservation +256-701-803959 eyokubiri 256-728-008-755 bisingawo okumanya okufuna reservation ku concert ya Muganda Fono Mansoul obago tuyita King Saha mwena mubeereyo mu bungi ono ye waffe obulango buwedde katugende ku information etulese era mutongole video erabika etandise tutya Jeno Elweru wonna woli ngenda kusaba duka nnyo wonna woli duka nnyo General wonna woli duka nnyo kubanga familia Museveni kunoonya nga ne digdigi mwali so na woli duka nnyo Jeno Kainde Otafire nawe nkusaba webereremu kubanga meeting zituula eza family gyotali mga first batulo okuteeseza bute bagenda okujja Renso nga nti gwe olemedde ku kintu kimu myaka gyo gigenze tokyasobola genda mu kizairo okimanyi bulungi nnyo semateeka bwasoma nti obuyinza buli mu bantu osibanga meeting ezibadde zigenda maaso kugamba Museveni nti tuddize obuyinza bana Uganda abantu berondera abakulembeze baagala wabula bo ne bagaana ng'asinga okubeera n'obuzibu mu kintu kino okuwaayo obuyinza bamuyita Janet Kembabazi kuliko n'omukulu gwe bayita Odrek Lwabwogo kuno saako kisawovuga mukulu Salimu Sale ayagala okuwa amamoka ga Uganda kale mukulu Kahindo Tafire Mavia Kuku whenever you are please get informed that Mohozi and his uncles plus the entire families, they are looking for you to eliminate you because for you, in each and every meeting you have been attending, you have been informing them so that they can hand over power to Ugandans because it's high time Ugandans to lead themselves. But for them, they disagree with you. They want to continue with their imperialism against Uganda. So whenever you get to know that Museveni and his family, they are looking for you, they want to eliminate you. Kali iya bagamba emirundi gwatula Amerika bagati weyo oyinza tubuddiza abantu befuge kubanga fe tufuze ku kitufuze tukyasola genda mu diaspora mu refugee camps kusaba sayiramu tuweyo oyinza kati kye kimunoonya kali tusimudde okusokera ddala kitalonyo ddala ekyokufiirwa comrade munaffe era nga member parliament owakawempe Honorable Muhammad Segirinya eyatufuddeko nakurajjo mukama mubuze mirembe twali kyakola fena lyekkubo era tusola nnyo muri family ye wabula ebintu bingi ebitambulira wa mwena badde bajja bangoberera mbagambye lunye era video zange kadde zona gye ziri okuva wakwata Honorable Segirinya bagambira nti baamu obutwa buli kimu nakibagambanga era ne bayafuluma namugamba fuga okulaba nga ofuluma ogenda ofune property treatment ogenda kuwona ekyo mujjukira era ne byalinga tandala namugamba nti abasajja ba DP block bakutambulirako bayinza kutakumazaako kisanja ekyo nakibagamba
era kati byonna birabagamba bituukiridde wabula ekizibu kiri luddawa ekizibu kiri wano Honorable Segirinya alese omukololo b'obufuzi bya Uganda naye ekiswazo mugagga kwe kutana kentula njagala otegeeza bana Uganda mwenna ne ba NLM propagandalist mulekerawo akamanyira kasumagize yalira mufubye nnyo okulanga muteekako blackmail nga mukola diversion ne propaganda against national platform bane mukotakota Galmonde ngera babuuza mbalabyeko mugamba nti Seginya yafudde butwa asimenye yalwadde bulwada yaba asimanya ina sirimu njera kubuuza bwayogera wali obaseko ne Seginya nakusiga sirimu no Segirinya tabali na bulwade wa sirimu yakuba obutwa nga ali mukomera era obutwa na kibagamba lunye nti Seginya bamukuba obutwa ekyo mbadde mukimanyi for your information na buli kimu nga sinagenda wawo njagala bategeeza gwe nali okwata essimu ngoli wa NRM notaliko kugamba nti Segirinya yafudde butwa nawe tayimu yejja kubanga abasebe ntaleka bujulizi wabula ndi wano bagamba ndabyeko mu parliament abasajja abakulu abambala amasuuti nenga amagezi tebalina kiswaza nnyo kwambala suuti nenga omuto mukalu nkiddamu member parliament yeno wali wa NRM wali wa national platform kiswaza nnyo kwambala suuti nenga omuto mukalu kiswaza nnyo wano mbogana de mu Uganda omuntu bwafa tumwogerako birungi byokka so si bibi wadde abayina ebibi naye nyenzo okulaba abantu abamu nga bagamba ti ate national platform eyagala nnyo abafu simanyi watali bafu tebera umama njala kugamba njagala odetero function emu nga kansala wa NRM chairman of C5 member parliament omukungu wa NRM nga afudde national unity platform nekayanira okubeerawo mu kuziika oba okubeera ku mukolo ogwo okusindika omuntu oyo mutereka tebangawo fetukira yiminga responsibility eri abantu baffe ba comrade n'abakulembeze baffe period njagala mukole statement ng'olifalinga twakana omulabo gwa MP wa NRM oba kansala wa NRM no singa tetukola buvunanyizibwa ng'ekibiro banga abawagizi ba national platform nti tufaayo okulabirira n'okubudaabuda n'okuzika bakomredi baffe mwali badde muvune mugamba nti muli mu kibiina tekisobola namba kumira lumbe wadde okulabirira wadde okuziika kati kibayamba kikata bwe tuba tusobola okuyamba bakomredi ne tubaziikirako ne tulabira famire zaabwe bwe kimu ekitambula kati ate era mukana muga nti tuwandira mirambo bwe tutandiziise mwandike nti ate bano tebasobola kati buli kimu kye tusobola okukola ate mukirwanira mukyogera mukati ani yabaloga okutuuka ku siri obutategeera mwayokambwa ki mwayokambwa simanya kumanya kubanga ffe njagala mutubulire omukungu wa NRM yali afudde tumukayanira bwe tutandiyambi bantu bafudde nga babadde batuwagira mwali bali nga ekyo kibiina tekitabasobola tebala kyebasobola kukola omuntu afudde tebamuyambye tebamuziise wadde famire giwayo ka biscuit kati tukola omulimu gwaffe nga aba national platform era mutulima empindi ku mabega njala musooke mumuze entwingiriza mu wansi mutegeere bulungi nnyo kitukola tukimanyi kubanga mwe kennyini mwe mussa abantu wano najja nga mpase tulitaalaati nga mbategeeza obutwa mu 7 system gyakosa ya butwa neva yere embata zani ti obutwa tebuliyo oyalimba kyekituukawo kubanga lwabawo ekintu ekiswaza gavumenti basindika abantu okudiffusinga information kati nje wano bategeeza kyemwayogedde kigenda bakalira ku matama era abantu mwabasere Segirinya mwamusse nga mukozesa butwa kati kansooke ndibavire ku ntono mutegeere abataategedde mwenna mwabadde ku mitimbagano buli muntu mukira bulungi nnyo ekyabaddewo mumpulirize bulungi nnyo Honorable Segirinya yafa ku ssawa 10 ez'amakya agakeera olunaku olwokuna 10 ne batandika omubika ku ssaawa 1:45 ez'okumakya era abakungu ab'enjawulo ne badduka erubaga ogenda okulaba gubadde gavumenti neetegera nti wagenda kubawo akatabanguko ekawempe ne mu Kampala ne mu Buganda waite essaawa ntono nnyo gavumenti kennyini neekubira eddwaliro erubaga nti temubika mugambe nti omusajja tannafa wabula nti asigaddeko kikuba mukono obwongo bufudde n'ebitundu by'omunda ebimutandisa okufa naye ng'akyali munamu tetulina buyinza bugamba muntu nti yafudde naye ng'ate Segirinya okusinziira ku maama we n'abasawo Segirinya yafa ssaawa 10 kiri gavumenti n'ekiteekawo ng'eyagala kukola ki ku diffusinga pressure y'ensonga lwaki immediately badiployinga amagye mu Kampala wonna era bamala okudiployinga ne balyoka bagamba nti kati Segirinya akoze eki Segirinya afudde naye ng'olwola yali afudde kati n'ensaasi lyavudde n'agamba nti simanyi mwabise ne mukola mutya please tutegeera tuli bantu bakulu ekyo kyo gavumenti yadde ekizanye ng'ejjawo pressure mukula bulungi nnyo kati bwe kyavudde awo okumanya ensi eno mbi
Gwamala okubika Honorable Segirinya nti afudde. Speaker Anita Amongi akubira Mathias Mpuuga Nsamba amugamba agende e Lubaga okonfaminge. Mathias Mpuuga Nsamba ng'agenda e Lubaga okonfaminga ti Segirinya akoze eki afudde. Teyayiseeko wadde mukubo eriraga bakungubazi banne oba officials banne nti ayingidde Lubaga ayina gye yayise kamera tezimukwata. Ne bamubuuza Honorable abasawo bagambye eki kiyaze mu akitegedde. Nenga Anita Amongi yamusindise to confirm so sikulwa public oba kule kibina cha national platform era badde mukambwe nnyo. Ne remember omwami ono kennyini yabadde mu nkwe zonna ezimaliriza Segirinya. Abatalabe butambi buno kambu baddemu wano tuleke tusimbule bulungi nnyo. Teyagenze mbu yagenze ku national platform Anita Amongi yamusindise. Wali kwa ngalo tubuli kishyo sanga ya lwabye. Bwengala bye ko mu mulwadde. Seba kola. Seba kola. Nenga embere lita munde ona. Omanyi be. Okolompoka. Bamubuuzizza embere lyetyo munda yagambye aze siri musawo tebinkwatako. Kyava buza munnamawulire omanyi gwe n'atambula ng'akinnimbukanga endiga eyasizza ekibya. Akumuyinza okuba mwalabye nga kalimu ebigambo nakano omugera kuli ekigambo kati omanyi gwe. Ekigambo omanyi gwe kitegeeza akiwulira. Omanyi gwe. Kankabaddiremu. Omanyi gwe. Alright. Yagambye munnamawulire omanyi gwe. Ng'ekyamututteyo Anita Amongi yamusindise agenda confirminge. Era kyovula n'ebbaluwa wayiseewo essaawa nga state emaze okudeployinga ne bawandiika eyawandiise ebbaluwa ng'abikira yabise abikira Speaker Anita Amongi ne Parliament n'asembya family ya Sani ya Honorable Segirinya. Tebaataddemu kibiina kye era Speaker si yaleeta Segirinya mu Lubaga. Family ya Segirinya n'abaluganda bakone mukwano baleeta Segirinya si Speaker era si Mpuuga. But yibo wachindeeka na mwange ebbaluwa ngiina wano. Manda bagala video yo egenda kuba nzibu nnyo. Ebbaluwa ne mwakanji basomere egamba bweti. Mugenda kutya. Official statement. Announcement of the passing of Honorable Muhammad Segirinya, 9th January 2025. With deep sorrow, Lubaga Hospital announced the passing of Honorable Muhammad Segirinya, Honorable Member of Parliament of Kawempe North. Honorable Segirinya has been under dedicated care of our medical team at Lubaga Hospital. Despite all efforts to ensure his recovery, he passed away today, Thursday 19th January 2025 at 12:10 p.m. Olo boba gamba ku mukaaga ez'emisana nga state emaze okukontroliga buli kyeyagala ndowooza olaba bulungi nenga Segirinya yafa ku saa 10 ez'ekiro ku lunaku olukeerange ennaku z'omwezi 9 zeyafa bano nga baagala state emaze okukontroliga wonna era baabise official ku saa 6 ez'emisana ekyo mukiwulidde bulungi nnyo. Kati wulira olwo Mpuuga agenzeyo kalike mulabye bagenda kubika. On behalf of the hospital, we extend our heartfelt condolences to the Parliament of Uganda, the Speaker, Deputy Speaker, Honorable Member of Parliament, his family and other people of Kawempe North, whom he represented with passion and commitment. We join the nation in mourning a dedicated servant of the people. May his soul rest in eternal peace. Ndozo tegedde bulungi. Olwo bamusindisa okukola omulimu ogwo. Temuli mu national platform bo bakikoze technically eri yawandiise ebbaluwa eno Mukama akukingirize. Awo tuvuddewo. Njala tukwate mpola mpola ensonga zino muzitegeere bulungi nnyo. Banyabwe basema. Okutta bannayuganda nga batisa obutwa kugenda mu maaso era bakyabatta ne mu diaspora bakikola. Wabula kukya Segirinya kizokusiza abantu bangi wadde gavumenti egezeeko kikuba. Naye ekyensonyi ekisinga okukwasa ensonyi state yagezezaako okwagala ku owninga n'okubba ebisigalira omugenzi Segirinya. Naye national platform yalemeddeko mpaka essaawa zino ekyalemeddeko ng'eyagala ku owninga mulambo ogwo. State national platform ekyalemeddeko n'okutuuka kati. Mwenna njala bategeeza Parliament mujire bwe badde olwaleero. Mukimanyi nti Speaker Anita Amongi yakubidde ba Parliament aba NRM bonna n'abagamba you should not attend today's session. Nalongo Speaker Anita Amongi naawe oli mu lugendo ojja kuleetwa mu Parliament otuzibwawo ebigambo by'omwogedde bye tujja okwogera
ne ekyako kusindikidde message mu WhatsApp group za member parliament bonna ba NRM bagate bajja tu attend fe kyatu yandi bulungi nnyo kubanga ekisooka Segirinya abadde waludda luvuganya so si wa government kubanga mwe kenyini mwamusse nga ne mission badde ogimanya okitegedde bulungi nnyo mwe mwamusse kenyini nga mission badde ogimanya kati gwe okukubira member parliament mutajja well and good kubanga fena buli mwayi buli mbwa lunaku lwayo tweyanziza yo bali nnyo balidda kyawakoze tukisiimye n'ekirala mulekerawo okutta Uganda ne mu owning emirambo ne musasula sereza funeral ne muliisa abantu mu mwezi gumu oba mu kuziika ne mu owninga family zaabwe okusinga ng'abaana ne mutandika oba owninga ekyo si kyekikulu tuba twetaaga abantu bano nga twetaaga ekibasse ono omwana Segirinya abadde mu parliament wooli ono omwana ono image ki gy'alina mu bulamu bwe Anita Amongi Museveni omwana ono alina image ki ku myaka gy'emito omwana omuwala alina image ki abadde mu parliament yo alina image ki gy'omulaga. She knows the truth that his father was eliminated. Omwana ono alina image ki? Ono alina image ki mutwe gwe? Sawa zino omuownize nti ogenda musasulira school fees naye office gy'olimu eri temporary nkyo ogivaamu ogivaako agenda kubanja school fees ng'azibanjaani. One, kyetwetaaga okusinga okumanya twetaaga muteekewo commission of inquiry muleke n'amalwaliro nga temugayingiddemu ne famire z'abantu zikole cross examination ku nfa z'abantu baabwe baveeyo n'obujulizi obulaga enfa y'abantu baabwe. Olwaliro Segirinya musiza butwa ennowa era lwagenda musakatwa nga babatta mwenna mugenda kufa ekintu kyekimu. Member parliament owa Busia mukulu macho nkulamusiza muganda age gye baliko bw'ofuuka wa NRM mwate bakufuka muto kuva mu bwongo ebigambo byogereddeko nalebo Segirinya mu parliament muganda wange beera mwegendereza enensi ko tuyita mbuyisaako wa yaliviira ebigambo byogeredde Segirinya olwaliro mu parliament ndi lwaki neero mu lulimi nga mbirina wano muwulire mbuzi ya Aneti muwulire mbata Aneti ne bweyogedde. Honorable Segirinya, honorable update. I want you to update God about this question. That Uganda, we are a country which in this century we are still talking about denying our people bail and bond. Honorable Segirinya, the second update to God, telling him that this is a country which is still taking civilians in military courts. Honorable Segirinya, update number 3, report to God how you have been belonging to a mingled political party which is not organized. Omulide oyo akiikirira Busia yayogedde ebigambo bino naye buno bukibuziba ndaba budde bwaweddeko mujja kunoonya muyita ekyo si ekikulu kyekirwa. Mwenna mumanyi muganda waffe omu Dutch Dr. Nico lwe baatwala Segirinya ogende Netherland okufuna obujjanjabe. Dr. Nico 1-on-1 yayogera ne Segirinya n'amukkiriza amubuulira ebyama abala by'ate ababuulira. Mwalabika ebifaananyi byafulumye waliwo ekifaananyi kyetuganya okuta mwenna mwakirabye. Mwalaba ekifaananyi kyetuganya okuta kubanga social media tesobola kukkiriza ekifaananyi ekyo community standards eza Facebook eza Twitter n'eza TikTok tesobola kukkiriza naano bwe nkiteekayo basobola live ogijjako. Segirinya baamutulugunya ne batuuka n'obusajja bwe bukubisa amasannyalaze bukubamu n'empiso eyamuviiramu okutta obusajja bwe nabanga takyasobola kufunctioninga. Ebifaananyi bimwabirabye ne kiri ekyakali enkoko sola kita kubanga kijja kuleeta obuzibu naye ngenda bazannyira bino bifaananyi bimwalabye. Ono Segirinya ng'ali Netherlands oyo Segirinya member parliament ng'ali Netherlands yoyo Honorable Segirinya Muhammad ng'ali Netherlands. Kati kiri ekifaananyi kye mwandiyagadde okulaba si kyangu kyakulaba ne bwe tunaakola tutya simanyi sijja kulisikinga kankireke wabula anaaba akyagala tujja kibateerako mukire bulungi nnyo nkikuwa mu inbox. Njagala ulya bigambo bye ng'amugamba nkutene voice note gyansindikidde olwaliro mujja kutya abasajja bano. One Dr. Nico. Comrades, we are waking up with the horrible news that Honorable Mohammed Segirinya is dying. He is brain dead, possibly already dead at this very moment. It should be very, very clear that it was the illegal, murderous NRM regime that killed Mohammed Segirinya. And how they did it, I saw it with my own eyes. When Segirinya came in August 2023 to Amsterdam for treatment, the first thing he did was telling me, Nico,
I want to show you what they did to me. And then he opened up his crutch. He showed me his penis and his balls. And he told me they pinched needles into my balls. And what I saw was the most horrible thing that I saw in my life. There was hardly any skin left on his balls. And because of this pinching into his balls, they poisoned him with a disease called Kaposi Sarcorum, also called KS. It's an immune-related disease. And the doctors told me that he was not going to live another 5 years. And that is exactly what happened. When he was in Amsterdam last year, it was clear that he had come under the influence of the NRM. But how can you complain about someone that been in prison for 2 years, tortured for 2 years? Wouldn't I possibly be compromised if I'm tortured for 2 years? I'm not sure if I would be equally strong as Mr. Update. So, Honorable Sigirinya, equally like Sanye or Eric Wesekwa, they remain heroes of the struggle to me. And here you find the doctor, Arie Zand, a tall guy, doctor in the Amsterdam Medical Center who treated Sigirinya. And I thank him for adding time to his life. Not only did he tell me what happened, fortunately I was able to arrange an interview with a leading Dutch newspaper, NRC, and he told them in detail how the regime had tortured him, how the regime operates, and how he knew that it was the regime that killed him. Honorable Sigirinya, we thank you so much for the contribution that you made to the liberation of Uganda. Kati ne note jampadde nji bazanyiro lwaleero mu dakiika zigenda kubeera nga 2-3. Yes, comrades, how are you doing? I'm going to send you a video that I should have sent you before that explains a little bit about these photos. And so when Sigirinya visited Amsterdam in August 2023, then I went to visit him because President asked me to take care of his case and to make sure that he had a good welcome, and especially because we know there is some NRM influence on him, and we wanted to keep that NRM influence away as much as possible. We all remember that horrible conversation that he had with Mohammed and Sereko. So the first time I visited him, he was extremely cooperative, and he showed me how he was tortured. He immediately opened up his bedsheet and showed me his genitals, so saying, "Look, Nico, how they tortured me." And he asked me, "Nico, please take a picture of this." And that is the photo that I just sent you. So what they did, they stuck needles in his balls, and that is how they infected him with this virus called KS. And I will share with you the name of the virus, because I was there when the doctor told me that he had this disease. And it's this disease that killed him, because this disease it's an immune kind of disease. It makes it possible for cancer to come, and we've seen these pictures of his skin, and so this is what killed him. All right. Museveni, Muhoozi ne ttiimu yammwe James Birungi mwenna Christopher Damula, Good Enough Records weziri eziraga okutulugunya n'abantu bamusse nga mukozesa okutwa ne family y'omugenzi buli kimu ekirina, abasawo bonna bakirina, temugenda kanga buli omu, naye ebikolwa bimukoze ku bannayuganda mugenda bisasulira. Honorable Sigirinya nga bw'ogaata owummula mirembe towummula, kubanga abaakusse bakimanyi bulungi. 1, ndabyeko mpooga mu parliament nga ayogera ebigambo bingi nnyo, manyi mu kwogera oluzungu teri amukwatira nsawo, alowooza ffe tonda tutumanyi luzungu, naye nkambazeeyo kemabega
Segirinya bamukwata Mpuuga leader of opposition. Era Segirinya bamuta leader of opposition. Lupo Mupia yagenda e Nairobi ne banne n'agenda n'aba Segirinya. President yagenda e Nairobi n'aba Segirinya. Ba comrade bonna bagenda n'aba Segirinya. Njagala netere ekifaananyi kimu nga Mpuuga alina Segirinya mu ddwaliro. Anyway. Bakwata Segirinya nga Mpuuga leader of opposition. Ne babira mu game okuta Segirinya nga Mpuuga leader of opposition. Lupo Nkejja ole Segirinya bwe yafuuka Lupo n'agenda e Nairobi ebiro oba yagenda nfunda bbiri. N'alaba Segirinya. Ne ba comrade bonna bagenda ne president yagenda e Nairobi. N'agenda ne Kampala okulaba Segirinya ne Makaayi. Njagala muleeta ekifaananyi kya Mpuuga ng'alina Segirinya. Anyway. Njagala ntise ekifaananyi ky'abatawaanya enkyukakyuka essaawa zino abeeyawudde ku Nuupu nga balina ekibali ne Segirinya mu bulwadde bonna. Mutegedde bulungi nnyo. So njagala buli muntu yenna eyayita owa wansi oba wasoma oba tewasoma ng'olumirira Munnayuganda. Olunaku lw'enkya lwa mukaaga mpaka olw'Essande tugende oba mugende muwerekere Honorable Segirinya. Okuva e Kawempe mutuuke e Masaka oba district yo ne bagenda omuzika mugijjuza mugende muziike Munnayuganda omutuufu abadde alumirira omuntu wa wansi. Ebirungi byakoze obiteeka ku minzaani bisinga ebitono ne bamwogerako ebibi. Nkusaba bogenda kusulanjala genda owerekere Segirinya Muhammad. 1. Mbadde nga nzijampa information wabula nga nkomekkereza ngamba mission gye bamusindikako ey'okuwayiriza president yagigaana musajja nnyo era ne mbagamba am saluting him all along obadde nkyogera. Segirinya towummula z'okukoononya abaakuse naffe tukyamusawo tukyagitambuza. Naye Mpuuga abasajja mmwe Maidani Lwega Sseggona Charles Peter Mayiga abasajja ba DP Buloko n'awagira NRM musaana okubaka buli mwazi okukenga tazuukuse nga muyitiddeyo. Temusobola kutta bantu bannammwe batyo. Njagala ombulire MP omu abadde asobola okuyimirira n'agenda n'akola ebintu byadde akola Segirinya gye mugamba nti teyasoma. Gobadde okimanyi mu nnaku ey'ekitalo president yagenda e Nairobi okulaba Segirinya ne bamubuuza Segirinya omanya ali wano. Segirinya yagamba simanyi ali wano naye muŋŋambire president wange mwagala nnyo era muwagira alemere ku nsonga nnula eggwanga. Njala ombulira ebizimu eyanuku yali yogedde ekigambo ekyo ng'ate balina bategeera. Nyina abuuza Segirinya omanya ali wano ko Segirinya simanyi naye muŋŋambire president wange Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo anyolere ku nsonga nnula eggwanga lya Uganda ne be n'abasituuse. Njagala ombulira omusajja omukazi yali afulumiza statement omusajja agifulumya ng'ali ku kitanda agenda n'agifulumya. Bebo tetugenda mwogerako birungi byokka wabula yo omulimu gwagukoze nga Munnayuganda abadde ayagala abantu kyenzi badde mbasomesanga buli lunaku kye bayita humanity. Nekugamba togezanga ne weesiga omuntu agamba nti amanyi Oluzungu babeera incompetent. Bakozesa nnyo akakodyo ako kamafulejinga nti boogera Oluzungu naye nga bavambisira ne bizibu byereere. Omuntu wa wansi amanyi nti yava mu bantu yasobola abasigadde bonna ziba nkwezenge. Bakubbira mu Luzungu akola statement ng'akime tojja gisobola gitegeera ye n'ayisawo byayagala. Wabula omuntu wa wansi ategeera ekikolwa ky'omuntu wa wansi n'obuli bw'ayitamu yalinga Segirinya n'abasigadde abatonotono. Weewalanga nnyo omuntu akozesa Oluzungu ng'ayambala amasuuti naye ng'omuto mukalu batemu. Ebisigadde tojja byogera awo tuvuddewo. Abantu bano dabagamba nti beesettinga dda. Ono y'omu ku bantu abadde bakkiriza ebikoloberero okukolebwa ku baana ba Nuupu abali mu makomera. Johnson Byabashayija musajja Munyarwanda oyo. Munyarwanda munnaabwe. Omulamuzi
eyagaana okuwa bail Segirinya agende mu ddwaliro bamuyita Laurencio Tweyanze uyo ne munyarwanda eyagaana okuwa Segirinya bail bagende bamujja bamuyita Laurencio Tweyanze naye munyarwanda ndabye ye mbwere zigamba bwera sibutwa njagala nkuzanyira akatambi k'omugenzi kano lujja okutegeera okudda okutegeera nja kutegeera kubanga we najjira nga ninga omusokolemu ebyenda nendowooza olengera ngenda nkomawo kubanga ngezaako okweriisa eddagala abasawo lye bampandimira ngoberera amateeka g'abasawo nja okutereera ekyo layisi nnyo ate abasajja bankakasa eri abazungu togenda kuddamu kulwala ntabakyasinza okwagala bwogamba nti abasawo bakugamba toliddamu kulwala abasinga beeralikirivu nti oyinza n'okuba waweebwa n'obutwa ekyobutwa ekyo kyo kyesigaliza olw'ensonga zange kyesigaliza olw'ensonga zange naye nga bw'omanyi era tebibulamu statement y'omugenzi ekyobutwa ekyo nkyesigaliza naye tebibulamu kati gwe nojja okole statement ng'odifendinga state njala kugamba ekigambo kimu waliwo system Museveni ze yasoma zeziriwa mu ggwanga lya Syria erya gavumenti gye baananula omukono gye buvudde katono buli simu ya mu Syria eyali e Syria ng'atya n'okusindika message ku nnomo message ku WhatsApp okuba essimu ku buli app yonna ng'omusajja Assad yamakinga sure ateeka spy network mu buli simu mu buli laptop mu buli kitundu kyonna ng'aspyinga ku bannansi n'abaleetera fear nga tebalina kye basobola kukola exactly Museveni kyakoze atadde buli wamu bambega Museveni atiisa Museveni atta abantu ne yeefuula ova ku muntu akutta n'awamba omulambo gwo n'akyusa postmortem n'aguziika n'agukuuma n'akola buli kimu n'okulaga nti buli kimu akitutta akyova l'olinzi n'agaba n'amabugo okulaga nti akumaliriza ne bannaddiini n'abatiisatiisa buli omu n'amuteeka kati ye sisitimu eriwo kyobula Segirinya agambye nti kyobutwa nkyesigalizanga nze kubanga akimanyi w'okyogera bagenda kubuuza butwaki naye ng'obutwa bwe buli mukyala Gwanita Amongi ne banno nkugamba bwe mwagala okutegeera public nti emanyi muteekeewo akakiiko nga kali independent kagende katandika okukola investigations ku buli muntu yenna gwe mwatta mujja tegeera nti obutwa bubattanga nawe kennyini Anita Amongi weetaba mu kutta omugenzi Jacob Oulanyah gw'okujja mu ntebe eyo vaccine ze muli mu kukozesa kati okugema abaana baffe zonna mu Buganda zonna butwa omixingibwa ku seemwayi with the evidence ndigireeta mu public abaana baffe mukwata ne mbatta ne mbabuuza ne mbazika mass graves with the time tugenda kujja obujulizi tubuleete tukube ku meeza nga time etuuse kuba mulooza nti abantu basiru mutta abantu muwamba abantu kiki bwe mbanga muntu akukooye genda ensisi yajjajjaawo kati batadde mu fear intimidation threat propaganda bulaka meiro olina ajja ku TV nayogera ekigambo nga talinaako mutu n'amagulu ebyo natwe twabimanyidde ensi bitegedde bulungi nnyo awo n'otuvudde mutegedde bulungi nnyo ekyo nekirala waliwo akatambi kenda aba NRM kebatambuza era togenda kuziika Segirinya yafaako za please temuteekanga nnyindo zammwe zitalina kubeera. I'm here to clarify. Omugenzi Honorable Segirinya yakwatagana bulungi nnyo ne Esigi n'abakulembeze mu kibiina ne basetulinga matters zaabwe between Deputy Spokesperson wa National Platform omukulu wa Iswa Mufumbira n'abala era ne beesika mu ngalo ekyo ne kiggwa. Era namugamba n'okuziiko jjanga kati gwa NRM atambuza video nga siza NRM otambuza za nupu okolera ani enso fete twogera ku nsonga za NRM nga mwire bizibu lwaki muteeka nnyo embalakaso zammwe n'ennyindo zammwe mu nsonga za National Platform era lwaki no video temwagipositiza lwali mwapositinze eri enkadde yino waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunanyizibwa okwasaganya eno ensonga olunaku lwaleero bamiitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bonna bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna bonna obaddewo era tekyali badde kyetaagisa nakunyonyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina kwekulowooza nti bali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bonna bonna mu nyumba yaffe sebo bonaleko ndi musanyufu nnyo Esigi ne president okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza wayise ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddedeseero n'olwekyo nyinza okubanga bye nayogera nabyogera nga nabyogerera mu busungu manyi buli oyogera mu busungu oyinza okunzika nga okoze ensobi so muganda wange wayiswa nkwetondera sebo
nkwetondera tuli National Unity Platform tuli omuntu omu wawadde watandisa tokozesa ensonga eno okutwawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye naye lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etali nnungi muganda wange waiswa muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiiro ba mukama wange ssebo Nagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala president waffe ne secretary general olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu tuli ba Luganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuze nga omulengera nga tukaga hayo yadduse mingi so bingi bye tubadde tusharing okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kutwawula ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigirimu ebbanga lyonna okujjako eno we yali nti yaliwo nensanga wa mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya aba nkwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu story ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage mwena mbamanyi naye nze Ssegirinya mu Uganda wange nemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other ng'ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kiriyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya tugenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo kinune kufu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujalaba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emundu yonna bannayuganda tugande kuzetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwakulumba nange ne mulumba Lewis namulima tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwate ekigere akoleki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuletera era sebo mu phase 2 ebibale ebyebusoga ebyo bikuyamba kyakabinyo people power our power people power NUP everywhere NUP. All right. Eyabadde clarification eriba NRA propaganda listine ba blackmailers mufunye ekyokulabira kekirala okubazako kwe katono mabega okukola clarification era Dr. Niku wabadde ayogera wali mu video kenzanya abagambye somehow somewhere omugenzi yali ali interfered ne NRM eyali efrontinze Muhammad Nsereko mwenna mwabira nti Muhammad Nsereko yayingirako mu nsonga za Honorable Ssegirinya era Nsereko nalumbako ne president video mwagira bulungi nnyo mu kaseera ako Nsereko yali atufukidde ekyambika mu nsonga za Ssegirinya ndoza mujjukira bulungi nnyo kati mu bintu ebyali awo wakati awo byaleetera abakulembeze abo naffe kennyini ne tufunamu obugugulano mu ngeri ezo ebibeera bulungi nnyo ndoza katumutegedde buli wa NRM yapostinze video eri botojja nga kuziika munnange ffe banaabaludde ebyobufuzi tuyogerako ebigambo enkira ne tubanga tusisinkana tuwogera ate kirala nnyo kati gwe n'oswaddayo yeni yapostinze video eyo busimanyi biki oswadde nnyo mukama akusaasire ojja kuba bulungi ffe ekyokuyonja tukimaze bulungi nnyo omugenzi afudde ayagala nsi ye kubanga mission ekikulu ekinyusi mission gye baali bamuwadde yagaana mission yali nti Museveni yateekateeka ebijambiya ne munne empuuga nkiddamu pause kino kyenjogera nkivunaanyizibwako nga nze era kyensobola kimpozinza ku mutima gwa Sseggona n'omutima gwa Mayiga n'omutima gwa Mpuuga naye okusingira ddala gwa Mpuuga njagala okukola research namwe munyambeko mu 1994 Mpuuga yali luddawa bino byange njagala munyambeko mu 1994 Mpuuga yali luddawa ku mutima gwayina n'ebijambya byateekera Ssegirinya nina ekirowoozo ekinga nti gayo yayinza okuba nga aliko e Rwanda mu 1994 ekyali Rwanda mwakimanya ku mutima Mpuuga gwalina nkola research bino byange mu 1994 Mpuuga yali luddawa tabanga yaliko e Rwanda nkidamu tabanga yaliko e Rwanda ku mutima gwalina n'ebikolobero byali e Rwanda oyo boy ayinza okuba nga aliko e Rwanda ku bikolobero n'empisa zaalina ne gurupu yaabwe bino byange nze mbyogera mu 1994 boy oyo yali ludda kuba ku mpisa zaalina ne neeyisa boy oyo ayinza okubanga
yaliko eronda mu 1994 nga tetumanyi ebyo byange nze mbyogedde kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkibalekedde awo kati bwe mmaze okutegeera ebigambo ebyo nabinanga bibiri kikuzaayo oluddawa kikuzaayo nti balwana nnyo okusuula ekibiina kya National Platform n'okusuula president waffe ng'omuntu n'okwagala omulyamu olukwo wabula ndi wano kulabula era kino nakyo mukitegeere bulungi nnyo omuntu yenna asuubira okuba nti ogenda kuteeka ssente mu bagenda okukola effujjo okukyankalanya okuziika kwa Honorable Ssegirinnya e Masaka nkulabula wandiikanga ng'ofulumya eggwanga nga teweetegekedde obudde bwo nga tebunnatuuka kubanga ntegeezeddwako nti wayinza okubawo akabinja k'abayayi b'e Masaka abateekeddwateekeddwa okutinkula olutalo mu kuziika kwa Honorable Ssegirinnya era gurupu gye njogeddeko yeeyo nga bateekateeka okufuna ensimbi okukola effujjo okusinza ku intelligence yange waliwo nekyennondoola nja kibagamba mu 3 days from now naba nga nze ku Sunday bwe naba nga nze ku Sunday waliwo kyennondoola kibapulaning okukola wabula Mr. President whenever you are be very 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 careful in your movements ne woolya ne wotambulira the main target y'abantu bano Mpuuga Sseggona ne naawe na Mpuuga Sseggona ne Mayiga main focus yaabwe ne target yaabwe yeggwenga omuntu balina options bbiri to the campaign you n'okujjawo obulamu bwo ebintu ebyo bibiri nkyabagoberera kagere kubanga nze kampu zaabwe embeeramu information ejjagireeta awo nawo tuvuddewo Comrade Ssegirinnya wumula mirembe otulekedde oluwalo era otulekedde ebbanja gwava mu struggle mba nkusaasidde gakyali mabaga tugenze mwenna mulabye ebadde bitambula okwetoola ensi yonna naddala mu ggwanga erya Congo omanyi bwe twogera bino abantu mugamba ate gundi yayogedde ate byayogedde tebiriyo biki ndi wano bategeeza nti finally musajja mukulu Pirato ne munne Yoseriti bahabulwa bo kennyini beeyambudde batya nabagamba M23 waliwo yagende Angola waliwo eri mu Rwanda ya Kagame mukagama ajegaana ne ya Museveni kati babagambye nga nenda bugisimu fungize buli omu anoonye gyagenda okuyitanga obudde bukyali wabula Pirato yeganye M23 yamaliriza M23 yagisindise wandi wa Museveni ujomba kati M23 liruddawa Museveni anako M23 ye Pirato inake yiye kati Pirato yeganye yiye ompira nagusindikira Museveni guno ugenda kubanyumira Pirato yeganye yiye yamalirizaga nti aba M23 bani These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013 when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. Tukube fireworks tugende mu December 2025 video ngikomye wano oba tuyongereyo. Abakuba fireworks mukube fireworks. Abakuba fireworks mukube tuyingire 2026 ngo budde bukyali oba tukome wano video tugikomye wano kuba budde ndabango bukyali. Pirato ompira agwejjemu agukwasiza kwata ompira go kati byenze mbagamba abali mu Kampala mukono wa Kisontebe Kasese Fort Potro bundi bujo mu Luwero na Kaseke wawa abasajja bayingidde bangi nnyo
bali mu Uganda okitegeera kati Pilato yompira agenza ndai kwa tazisibirimu kati ojja kuwulira Pilato kopira gwe yambu enkabadiremu angabadde mulyoke mutegere nti ensi ekaaye. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved. Genda yo. Katika ambanyo nyoleke mutabanyi. Bana abasajja mu Truth Master Plan gye tubadde tubasomera ebbanga lyonna babadde bakozesa ssente za Uganda from kuva mu 1987 n'okutuuka olwaliro okuzimba Rwanda kati nga baagala gazi ya territory yaabwe ng'era ssente bazijja mu Uganda kati bakulyetinga M23 kyova ati bajja ne ssente mu parliament bagenda bazimbe enguudo ekkomo nga baagala kufuna territory eyo yonna bagizingeko batandika okukola y'ensendala temwakimanya y'ensonga lwaki ate tebalwanyisa Abanyarwanda bannaabwe balwanyisa bayindiginansi gy'emirambo gye bateeka ekabamba gye baleete wane ebbombo gye batwala emubende ng'amaze obbatta one bakozesa bannayuganda bayindiginansi okulwana ewaabwe Congo okulwana gye baagala okuwamba M23 babanga abasupervisor naye ng'abalwana abatuufu baffe bakozesa ssente zaffe okitegedde kati bwe buzibu obuli nti bakozesa our own money bakozesa our indigenous soldiers nga tebasasudde musolo ne bafa tebabuuza bwe bate bazimba ebintu byabwe era the same people abalina abatwalege kakano kankwogera empula abatwalege no bana bali mu Ethiopia wa mu northern Ethiopia bebaki abadde bagobera information bebatwalege nyinza okubanga munyambe kwa abayekera bali mu Ethiopia bebatwalege bana munyambe kwa mwangu video tujikola fena siwomu abayekera badde mu Ethiopia bebatwalege bebani manyi speed bigabijira kumukati ofke jojo ngabi batwalege ya kati n'abayekera bali mu Ethiopia waggulu eri mu north nabo ke kabinja ka Museveni akabo ak'Abanyarwanda bali baagala kuwamba buyinza era ku ssente zaani za Uganda ndabagamba ebyokulwanyisa babisanga mu South Sudan ebyambuka nebigweri ne bayingira batandika okuzoganya bebatwalege naye nga labyekola baba so kati zizi ssente zaffe naye nga abasajja eggwanga tebalifaako enguudo nfu amasomero mafu tewali mirimu bakanya ku investinga bali waggwanga nga muli babaleetera bano banita amongi bape parliament abasibe batalina bwongo kudda kuba mbeekulo nga tebalina kye bakola naye nga bano bakama ssente kuzijja obujja buli kimu nga bakikola kati awo ndoza mutegedde bulungi nnyo njala tuyite mu bwangu nnyo mu nkola eyo ey'okutta bannayuganda ndi wano bategeeza Museveni bakulembeze be yayita babi ennyo omuli Milton Obote munnange teyawaako bantu bonna butwa nti abatte no Obote teyakozesako butwa kutta bantu Obote teyakwatako ba political prisoners bateeka mu court martial kubanga Obote teyalina court martial Obote teyawaako bantu butwa yawuwa Muteesa yekka ate mission yali girimu oluma yali Museveni nedda Bosha Ssebogwawo bebali bakozesa ne ba civilians Obote teyawaako ba civilian butwa Obote teyateekako ba civilian mu court martial kuba teyaliwo the same applies to Amini bebayita babi tebagabangako butwa tebateekangako bantu mu court martial Amini kyeyakola bwe yakukwatiranga mu nsobi ng'akukwata kuteeka ku firing squad ye kyeyakola ekyo ekibi kyokka kutta ku firing squad kukubirawo yeetaaga kumanya kati ono kooti za kangalu zataddewo kati yagambo yasinga ofuga eggwanga Uganda yafuze bulungi ono bwe tutamulwanyisa by all means agenda tutatumale Obote yawasika baka Muteesa obutwa omu era ng'akozesa Museveni ng'akozesa Joyce Nabosa Ssebogwawo oyatudde Mengo right kati awawedde njagala mukwate olupapula n'ekkalaamu geno information ewedde eri tugenda ku Centenary Bank Kansulenti Archbishop wa Kampala Dr. Paul Simogereraze Kansulenti omukulu ED Fabian Kisa Azze abakozi ba Centenary Bank ne branches zonna ababiddwako sente mu banka tabuli omu azinjira mu kwate ekitabo lujju muwandike ebintu bino Kambambule mwe mulimanya kye mulimpa Kambambule omwami ono gwenjagala
Dr. Paul Semwogerere omwami ono bamuyita Fabian Kisa oyo. Fabian Kisa ye executive director wa Centenary Bank Uganda. Owekitiibwa ennyo Dr. Paul Semwogerere. Banka y'Obukatuliki bwebanga yagala okusurvivinga ngenda kusaba osooka otuuze olukuŋŋaana olw'abakulembeze bonna nga toyise Kisa Fabian omuteeke ebbali oyite board of directors, board of governors ne ba staff members bonna aba Centenary Bank okwetola eggwanga lyonna nga temuliimu omusajja oyo ne bw'oyise obaggyeko amasimba galeka ebweru bakubuulire naabe avudde luddawa okusuula banka n'okubbasereza abantu banka ejja kubeeteredde. One, ekizibu kiri nti najja wano nga ntandika obbalabula okujja ssente mu banka n'okujja ssente ku mobile money ne mwesulayo gwa nagamba babba wabula ndi wano bagamba whatever is going on oba ekigenda maaso okubbasereza abantu bano kirimu omukono gwa gavumenti n'abakozi abanene abali mu banka ezo ne mu kampuni z'amasimu. Do you copy that? Nchiddamu okubbasereza abannayuganda ku mobile money n'okubbasereza abannayuganda ku akawunti kirimu omukono ogw'abali mu gavumenti n'abo abanene abali mu kampuni eza banka n'ez'amasimu. Temuliimu muntu mulala yenna wa third party. Ekyo mukiwandiike. Tugenze kukwanjula kati katandisa aka Centenary Bank. Centenary Bank yatandika ku musingi gw'Obukatuliki era neekola bulungi nnyo netuuka n'okuzimba ekizimbe ekyo. Wabula Museveni agenda okulanga banka edduka emisinde n'asalawo ayagale bamuwemu shares yenga ne family wabula ng'akiisa mu gavumenti. Wabula shares omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne banne abaali ku lukiiko olufuzi baagaana okuwa shares gavumenti omuliro omugenzi kati gwe bayitanga Kagugube. Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'omugenzi Kagugube baagaana okuwa gavumenti share mu Centenary Bank. Kye baakola bo nga babagezi ne batandika okuleetamu abantu nga bayinstallinga mu banka eyo security nga abantu bamanyi. Ne mukulu Kagugube nga tannafa yalaba mukulu ono bayita Fabian Kisa ng'omuntu alimu ensa n'amujja gye yamujja mu finance waloka buno bukampuni bwawulanga ssente gye yamujja ono Kagugube kenyini ye yeereetera Kisa Fabian ng'omukugu amuleete mu Centenary Bank. Kagugube teyamanya nti yeereetera lumbe lugenda kutta ye kenyini n'okutta banka n'okuleeta ebizibu mu banka eyo. Kandi bavire ku ntono. Lwalo teribusa Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga bamunyiga. Ngono Kagugube ayingiddewo. Lwalo teribusa Kagugube nga bamunyiga. Banka netandika okutagala. Banka mu kutandika okutagala emivuyo gijja muvuyo after muvuyo after muvuyo n'okutuuka olwaleero. Ekintu kino kirimu first family kirimu ba insiders ba top mu banka ezo mulimu ba agency aba mobile money n'aba bank ne center agency kirimu police kirimu n'abakozi abakola mu kitongole ekiwabi ky'emisango mu gavumenti mwebali. Kati gwe kyovola abantu bakubbako ssente bakugamba genda ku poliisi ogulewo omusango naye nga poliisi si gye wagulirawo akawunti wagigulira mu banka so si ku poliisi ekikutisindisa ku poliisi kubanga poliisi already fero togenda kuvaayo tesobola kusukkawo wejja okukoma kubanga bo baakola ekintu kino nga kino bakola kye bayita